halabere ku video eno ajibere ko bulungi nnyo ba enna propaganda lisibona njalabere ku video eno wasanya kawo Charles Peter Mega Saloga Mulenge njalabere ku video eno abasigadde bajja tusanga ngenda bawa akarowoozo mbawe n'ekigula lugi mpisewo obulango tugende mu maaso kansoke nkuwe akarowoozo kano jala kagende buli Munnayuganda yenna alina essuubi erisimbula oba eritagula ku bigere okuva mu Uganda ogenda okunoonya ekigula magala eddiba mu nsi zaba magulu meeru kana akarowoozo ngenda kakuwa ngenda kajja mu lugero lugamba nti obuteebuza butambuza amazzi ekiro go wenna Munnayuganda asubira okutambula ng'onoonya visa ogenda mu nsi z'amagulu meeru kuli America, Canada, UK ne European countries bono bakanyala bokuwa bugende gy'oli mu kalowoozo ka leero obuteebuza butambuza amazzi ekiro gy'obeera nti bwe galinda ne bukya tegasobola kutambula naye ate nga galina okutambula ensonga nti n'amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde gamanye ekkubo lyago kati muganda wange yenna ali mu Uganda ngenda kuwa akalowoozo kano kawule bulungi nnyo munkubidde amasimu mumpendeza message bannange vaayogere ku bufero buli mu bantu bakola visa vaayogere batubye sente nyingi nnyo simanyi bano ba motivation speaker simanyi baani ne bagamba bannange nzize mbeera ku mutimbagano guno ngamba buulira biki naye nga temuwulira omanyi tugamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo nesiga Muganda amaaso g'Abannayuganda gali mu ngalo bamala kulabako ne balyoka bategeera ki ekituufu amaaso g'Abannayuganda gali mu ngalo bamala kulabako ne balyoka bategeera ekituufu tuzze tubawunika ku motivation speakers ku bantu abali ku social media abatunda amataka abakola visa abakola kine nga tebawulira ne bwe kimala obbatuukako najja kutuukirira n'omugamba singa wasooka kunneebuuzaako nga tonnakola transaction ena ku muntu sente kwandibadde oli safe naye ekizibu kye balina Bannayuganda amala okukwata omusimbi ogutotokana ng'obukolwa n'aguwaayo bw'amala okulemererwa gy'aba atadde sente n'alyoka akulumba ate gwe omuyambe ekyo kikyamu ngenda kusaga Munnayuganda mu kalowoozo ka leero nga tonnakwata sente zo ziteeka mu batunda ttaka oba bakola visa oyagala kufuluma ggwanga sooka weebuuze ku muntu gye naakubuulire nze ebiseera ebisinga abantu bangi muntuukiridde bannange twagala okuyambe olina abantu abali genuine bakola visa twagala otuyambe ne mugamba munamanyi nti nze omulimu gwange gwakukyusa ggwanga sidiringa mu bintu bya visa sidiringa mu bintu bya air ticket sidiringa mu bintu bya mirimu no kubanga nkimanyi ne bwe naakulikomandingira omuntu kukana akayasa akali mu Uganda omuntu ayinza okuba nga yakyuka ddanga simanyi n'akulya ssente zo ate togenda tunuulira gwewadde ssente ogenda tunuulira nze eyakulikomandiza omuntu oyo ogambe nti twekobanye ne tukubba kati okuwala ebigambo ng'ebyo ensonga lwaki temumpulirako mu sikando yonna eyekitibwa eyansimbi eya ssente ey'emirimu eya visa kubanga neewala nti nsobola okukolera recommendation ku muntu omuntu oyo n'akubba ate gwe ontwe ekyokunenya kubye gwewadde ssente ogenda kulumbazo ngambe nti owaaye banzibye ate gwampa omuntu oyo ate nzire mu kwewozaako ng'ate obudde sibulina kati njagala kuwa mu kalowoozo ka leero owulire bulungi nnyo ngenda kusaba muganda wange wenna nga tonnakwata ssente zo ziteeka mu kintu ekyo kugenda kusaba visa ngenda kusaba sooka nga tonnawaayo ssente buli muntu oli wadde mbogenda ku embassy yonna gy'oyagala okusaba visa ogenda obuuze nti njagala genda mu nsi eno okukola kintu ABCD embassy ejja kukubuulira emitendera gy'olina okuyitamu n'ebyetaagisa okuyitamu bibeetaaga okufuna visa nkiddamu nga tonnakwata ssente ziwa agent sooka gwe kennyini ogende ku embassy eyo oba genda kugolola Moses ku kibanja kya embassy ezo we ziri ozibuuze nti njagala kujja mu nsi eyo okukola kintu ABCD oba kubaako kye nneekolera oba kusoma oba kusaba kintu kyonna embassy zijja kukuwa details biki byeweetaaga okikola otya then oweko nnyini okole ki olyoka weesajjawo bwe kiba kijjulidde nga tosobola kwekolera paperwork then yawe oyingiza mba ne bakola paperwork ne bakuyambako okukolera paperwork naye buli lwokwata ssente n'ozuwa omuntu akola visa muganda nge making sure nti enelose evaayo ogyetekako ng'omuntu kubanga saagala weekwase ng'omuntu amaze okukubba ssente zo lwaki era ndiwo okujjukiza nti visa mukisa si sure deal nti garanti ogenda kufuna visa ebintu bya Katonda bizibu oyinza okuba nga olina empapula zonna nga ntuufu ne wajjawo omuntu nga n'oluzungu talumanyi omuzungu n'amuwa visa gw'alina buli kimu nga n'oluzungu lumanyi omuzungu n'akumba visa lwaki visa mukisa si buli muntu nti afuna visa
bantu bangi bagobye visa emyaka gibalimye nengenda kusaba nga tonnakwata ssente zo muyige okunoonyereza okukola research yensonga lwaki mu Uganda Museveni abajjako civic education nti balina okubasomesa okutegeera biki bakwatako ng'abantu yensonga lwaki musanga ebizibu bingi kuba temwagala kumanya kati ngenda kusaba nga tonnakwata ssente zo muntu agoba visa sooka onoonyereze wa gy'olaga beetaaga ki osobola bifuna sisobola bifuna ani agenda okuyambako ayagala ssente mmeka ssente ezo mukkiriziganyizza nti kintu bwe kigaana akuddizayo balance oba akuddisa ssente zo mukkiriziganye n'ekitali ekyo mulekerawo okumansa ssente eri abantu kuba buli muntu akola omulimu wo ng'agufudde mulimu aba agufudde mulimu ng'alina okufunamu ssente era bw'abanga akoze ebintu ebigaana n'oga nti akubbye ojja kukomekereza nga gwe okola ki nga gwe afiiriddwa naye nammwe nga bakola paperwork abanoonyeza abantu visa gyala bagamba mukimanyi nti bannayuganda emukolera paperwork bafunira visa abantu abo babisi nkiddamu babisi naye omuntu okubeera omubisi tokifuula kigendererwa kyo kyakufunamu ssente okuba tamanyi kubanga gye bukomekerera ajja kubanja ssente ze akwabye kale nammwe abakola visa mulekerawo obuyaaye n'okulya bannamu olukwe omuntu mbuli ekituufu kino kisoboka oba kino kisoboka olw'ensonga n'ekitasoboka omukozi wa visa ganti ajja kikola n'ekitasoboka omukozi wa visa agamba ngenda kikola kale n'omukomekereza ng'akubbye nga toyina ogenda kuwaaba kiwedde oyenze ke kabadde akaloozo ka leero kale katugende mu kiggula luggi ekiggula luggi kyaleero njala kiweereza mwenna bannayuganda naye okusingira ddala ekiggula luggi kino njala kiweereza abakungu ba gavumenti ya Uganda mwenna era nga nkiweereza omukulu gwe bayita Balaam Barugahare ekiggula luggi kyaleero ngenda kiweereza gavumenti ya Museveni ne minisita oba Balaam Barugahare ekiggula luggi kino njala kikutuukeko bakikuweereze ekiggula luggi kino ngenda kijja mu lugero olugamba nti Serukama Mayute bakwata ku lirye wattu awoloma ekiggula luggi kyaleero ngenda kijja mu lugero olugamba enjogera egamba nti Serukama Mayute bakwata ku lirye wattu awoloma Serukama Mayute abeera muntu nga ye kafulu mu kunyiga amayute ayinza n'okuba nga muganda wo maama wo taata wo ssengawo nga lwofuna ekizibu ekirimu ejjute yajjodde nyiga alijjemu ebikyafu osobole okusuuka wabula omuntu oyo bw'abanga akukolako emikolo gy'okukujjanjaba okukunyiga ejjute eryo tamanya bulubi ki bw'oyitamu ng'akunyiga ejjute eryo wabula naye bw'afuna ekizibu kye kimu ekyejjute nga nerimukutte omuntu yenna abaamukutteko munyiga ejjute eryo amunyiga na buvunaanyizibwa naye n'atandika okuwoloma ng'abantu banne banyiga kati ye obulumi bw'awulira nga bamunyiga takirowoozangako nti bwe bulimu bwe bumu banne banyiga bwe baba nabwo bamunfunye bulungi nnyo Serukama Mayute Serukama Mayute bwe bakwata ku lirye naye awoloma Serukama Mayute mbanyonyodde ndi muntu ali awo nga yekafulu mu kujjanja oba okunyiga amayute era ye bwakunyiga tamanya nti gw'olumwa kubanga ye ekigendero kiba kyakunyiga one wabula naye Katonda ayinza omuvaamu n'afuna ejjute era n'afuna omuntu agenda odde munyiga kati omuntu oyo anyiga oyo Serukama Mayute ejjute bw'amunyiga Serukama Mayute naye afuna obulumi n'akaaba kati okukaaba okwo yeerabira nti naye babadde anyiga nga amayute babeera mu bulumi bwe bumu wewava ekiggula luggi kyaleero njala kiweereza Balaam n'abantu bonna abali mu gavumenti ekiggula luggi kyekino ekiggula luggi kino nga sinnakisoma kansooke mbazannyira akatambi kano mujja tegeera bulungi nnyo lwaki mbagambye ekiggula luggi kino kansooke mbazannyira akatambi kano mujja tegeera lwaki ekiggula luggi kino nkiweereza Balaam ne banne akitegeere bulungi nnyo mujja tegeera lwaki nkiweereza Balaam ategeere bulungi nnyo yekko kali ludda nga kawanvuye Balaam oluwa kaakano wano wagenda okusibuka ekiggula luggi kyaleero abantu beyambisa TikTok okufuna likes ne bavuma abakulembeze ne bawayiriza ne boogera ku bantu naye ng'ate gavumenti erina okulungamya enkola ya TikTok etunula. I think that is what I meant. Nengama nempa example nti waliwo omuwala agenda
ayogera mu bantu nga wali mukyala wange nti mukyala wange nze ndi ku ddagala ye talina ddagala simufaako ne mbagamba nti omugwaddalu awedde emirimu neneyo yamana okugenda ku sitesiko eyo okunkebera okulaga ensi nti sirwalangako oli mulalu naye anoonya likes kuki ate n'enjaye n'amafuta g'ennyonyi ne petroli bye bakozesa bibonoona naye buvunaanyizibwa bwaffe nga gavumenti okuregulatinga kinaavaamu nalabako juzi akafaananyi ne ka vidiyo nga bagamba muka pulezidenti namba 2 abeera musiki akomyewo kati gwe bawadde obwa Bank of Uganda governor naye nga biri ku TikTok. So TikTok is a problem. It has to be managed and regulated. Nga tebanatandika kagamba nti Archbishop alina omukazi before you know bajagamba nti Archbishop wa Kampala the most reverend nti alina omukyala nti ono omukyala wa Archbishop naye nga kutyobola abantu nga tweyambisa freedom ya expression yetuyita ya TikTok. That's what I meant. Alright, mu kigwaro gikyaleero wenzanyidde akatambi ako mukulu mbala Mbalugahale mukozesa nnyo ekigambo okusindika omuntu avuddeyo okwemulugunya ne musindika ebutabika nti mulalu nga tomaze kujjanjaba kizibu kye kyakugambye nti gundi wakola kino bate wakola kino weeganya omuwala yakugamba nti wamusiiga siriimu gwe noga nti omuwala anywa amafuta era mulalu ekibuzo kyadde nti wali oba tewalya ekyo tetukiteeka wadde olina okuddamu nti omuwala simumanyi era simulabangako n'omwana bamuwa omukisa naye n'ayogera nti balamu naliko naye mu kitundu ABCD ne n'atunnyonnyola wabula gwe wamufudde mulalu nga mukola enkola yammwe ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiwa ogambye nti abantu beeyambisa emitimbagano okuvuma n'okuvula baminisita n'abakulembeze b'eggwanga balamu kigwero gikyayinjira kutegeeza nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka newankubadde entandise n'ekigwero nti seruka mu mayu tebakwata ku liryawoloma nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka gavumenti ya Museveni gy'osapooti ngoba gy'owagira mw'olimu nga minisita ow'ekikwangala okuva mu myaka gy'ekinaana ezze erima empindi ku mabega n'okwonoona amannya g'abantu n'okubatta ekyo tekibamalira mwe mukyasinza okukola propaganda blackmail n'okuvuma naye bwe bituuse mu kuba nti abaana bagumye omutima batandise obaddiza omuliro ne mutandika okuwulira omuliro nti nammwe bibaluma balamu njala kutegeeza wano mu Uganda teri muntu gwe bavumye era nga bamuvumye ba state agent nga basasulwa gavumenti yammwe muvumye Kyagulanyi ng'alina budget namba mu state house ng'eno budget ya kusasula bana ku social media ku radio ku TV mu mawulire okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kumakya n'olweggulo naye ekyo tovangayo kikonde eminga ndowooza w'okwo lugasinza okuvuma mu Uganda nenze tebiyinja kubanga nabagamba olutalo luyingira mundu manyi lwa bigambo kati mukulu nga tonnagamba nti bavumi ba minisita njala kubuuza bavuma ba state bavuma ba government officials njala kubuuza mu ebintu bimukola biri perfect okuba tebyogerwako omuli okuwamba okutta okubba ensimbi z'omuwa omusolo mwagala abantu boogere ng'abali ku mukugooko nedda gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti mu bajeti y'eggwanga gye mulina ebyobufuzi mulina mu bajeti nga bagita Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakumuvuma kwonoona linnya lye ku makya n'olweggulo nga mumusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo musajja atunaasirika mwasasula mainstream media okuli TV ne radio n'abakozi baazo empapula z'amawulire ba YouTubers ba TikTokers okutandika okuvuma ngo Robert Kyagulanyi Ssentamu agagamba aganene nga amudde presidential advisors mulina nga nabo vuma Robert Kyagulanyi Ssentamu agagamba aganene tavanga yo complaining nti bamuvuma tavanga yo kugulanga wadde offensive attack mu kooti bako police ya sirika mulwaki babagamba ku bikyamo byammwe muvaayo gamba abantu mugenda bavunaana mugenda basiba okubawamba kati balamu gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti TV okuli NBS okuli BBS gwe kennyini okimanyi nti TV okuli NBS okuli BBS okuli Bukedde okuli Sorot TV ezo zonna omulimu gwazo omukulu kusiiga nziro Robert Kyagulanyi Ssentamu yali azinyezeeko nedda gwe kennyini watandikawo Radio 4 kuliko program bagiyita Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ku makya mwezi wiiki mwaka mulamba nga bavuma Kyagulanyi wateekako n'abakozi okuli kati gwe bayita Godfather Calvin Kayanja basajja mivule kuliko ne
Gashumba nga programu zawe balina kuvuma Kyagulanyi kumata kati ojjawo obuyinza obwogera ku kuvuma nti babavumye nga mwate mulina programu namba zowasasula ku radio nga Robert Kyagulanyi Center njala kugamba mukkirize nti mwe kenyini mwatandika omuziko okuvuma abantu n'okubatyoboola nga muvuma Robert Kyagulanyi Center bwe tufunya abantu abasobola obbaddamu mu mukuyita kubavuma teri abavuma mugumire omuliro kubanga seruka mu mayuti bakwata kuli byakola ki awoloma bala mulekera wakajanja akasumagizi yalira nti bwanaatuka mu buliri agenda kukola yoki mukulu mulekeraawo bwe mba muloza ndimo musinga okusasula abavuma fete tuvuma tubagamba bituufu okitegedde bulungi nnyo w'omuwala yakugambye nti wamusiiga siriimu wamuyise mulalu wabadde olina gamba kigambo kimu omuwala simumanyi n'omwana avayo n'agamba nti nze bbala mumanyi yankola ABCD kyovula twakubuuza walya oba tewalya tewazzeemu ngowooza nti mugenda kugala TikTok omala biseera mugumire omuliro ogwo kubanga ennyonyi enkulu yegiriza ente okubuuka ekigulalo gikiwedde kale kampisa obulango bugenda kubeera busatu neba bulango nga bungi alright naye munansonyiwa obulango nga bungi alright katuyise mu mangu Mwenda abanyumira omuziki mbategeeza nti Umoja Management ne Kings Love Entertainment okutuusa kuyingisa mu live concert ngenda kuzomweza 21 January 2025 ku Lugogo Cricket Oval silver mitwale 3 gold mitwale 5 table milioni 3 Kuromukaga ngenda kuzomweza 25 era January ajja kubera Kasana Luwero kuyingira mutwalo gumuwonna ku Sunday ngenda kuzomweza 26 ajja kubera Maria Flow e Masaka okuyingira emitwale 2 ya okubukinga buli kimu enamba z'okubukinga muzima y'obulungi nnyo badenzi basomeranga lunaku alright bo wenna ng'oli mu Uganda owangale mu ggwanga lya Switzerland otegezebwa nti ajja kubayo okwekalakaasa mu ggwanga eryo ngera kuza mwezi 18 omwezi gw'okubiri mwaka 2022 okwekalakaasa kuno kujja tandika sawa 3 kukome okwekalakaasa kujja tandika kugenda kubeera mu bifo bisatu okusooka kujja kubeera conference center ku sawa 3 mpaka sawa 5 kitundu okudda kujja kubeera ku Uganda Embassy e Geneva ku sawa 7 n'ekitundu mpaka sawa 9 okusembe kujja kubeera ku sawa 9 n'ekitundu mpaka sawa 10 ku United Nations ngoyagala kumanya bisingawo contactinga ku simu eno kasalaba 479 4 ojja kumanya ebisingawo then tuleke tugende mu maaso alright kano ke kasembayo Mwenda Uganda abawangalira mu ggwanga lya Bungereza wonna wooli guno mukisa gwa njawulo abatestes aba company ya Richmond Promotions and Mary Imagibe Global Events presents the Love Edition dressed code black and white February 2025 nga mujja kuya mu live music live band nga bikutegekeddwa omukulu Cliff we Manchester mu birthday celebration ya Jokola nga ejja kubeera mu Royal Regency 5 High Street North London E126 okuyingira n'ebiddako byonna nja bibasomera ku lwokusatu katugende mu information eyatulese kubanga obudde bugenze tulina butono nnyo kale munasonyiwa abasigadde ndoza katandikira video eno mbwangu nnyo tandikira video mbwangu nnyo okusokera ddala nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka wepona abamuliraanya ab'enkizo akunaku lwadde lwakutaano navudde n'enkola wano okulabula okwenjawulo nga nkwolekeza eri Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nga nkutegeeza nti omusajja afutubadde Mmengo wasajja Kalu Charles Peter Mayiga ne banne era bali mu state omuli Muhoozi Kanyarugaba omuli Kahanga Muhanga James Birungi Saako ne Museveni ne mutabani wa Museveni bapulaninga okuddamu okulumba olulumba olusembayo nga tebaagala olabe ku njuba ya mwaka gujja sina kindi akalulu kano kaleme kusangawo nenkusaba obeere mwegendereza nnyo ku bantu abakutegekera eddigobe ku bantu abakutegekera engoye abantu abatambuza entebeyo saako n'abo abakuwa ebyokunywa n'emmotoka yennyini mu bootambulira nti n'abakuuma ebyokwerinda byo nabo bebeere beegendereza nnyo olw'ensonga nti waliwo ekitali kituufu abasajja ne bapulaninga okukola olulumbi olusembayo ng'era baagala kukozesa butwa bino byonna bijjidde mu kaseera mpawe kaaga ng'abasajja bano bali mu kusala ntotto butya bwe basobola okuzikiza
bakole bibagala naye ekyo nakitadde ku Lwokutaano simanyi obubaka bwakutuuseeko njagadde nolwalo mbuyise mu security alert Ssaabasajja Kabaka wonna wooli twakola omulimu ogw'ensusso ogw'amaanyi okutaasa emirundi enfunda 2 guno ogwokusatu nsaba weebereremu ng'omuntu n'abakuliraanye abagola Buganda olw'ensonga tutegeddeko bulungi nnyo nti bano abasajja baagala kuyisaawo kintu kyabwe ng'obudde bukyali kubanga yesobola kimula ati amagye gadeployingiddwa buli wamu balina ekinene ekibapulaninga naye sijja kwebaka kubanga sijja kwebaka ng'ate Obuganda bugenda ssanawo mu ngeri bwetyo. Alright. Ssaabasajja Kabaka era nsaba okukuloopera nkutegeeze ebintu bingi ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda ate nga bino bwenzirako ko byafaayo bibadde tebiriiwo mu bukulembeze obw'abajjajjaabo saako na bwa kitaawo omugenzi oba Ssekabaka Frederick Lwangula Muteesa tebyaliwo bitya nga bwe nze nkutegeeza nti enteekateeka namutayiika ey'okutawanya Obwakabaka bwo saako nenda mulondo kw'otudde egenda mu maaso. Nsaba okukuloopera olwaleero ng'amaze okuyisaawo obubaka buli obw'okwerinda nti ensanafu etambula egaludde. Waliwo emikolo egikolebwa nga tegyekuusiriza ddala ku buwangwa nannono okuggyako okuseddekera n'okuyisa olugayo mu Bwakabaka bwo. Olw'ensonga nti kino mu Buganda tukimanyi nti Kabaka abeera mu bwomu ne Katebe abeera mu bwomu ate era Kabaka abeera omu gwe bakongojja. Wabula waliwo emikolo egikolebwa mu kimpukumpuku egitandise okukolebwa nga waliwo mu luli olulangiro olumu gye baamaze dda okussaako Kabaka waabwe ne bamuteekako ne Katebe saako n'abamukongojja. Bino byonna byabaddewo ekibulala wa Ssekabaka Winyi byabaddewo bulungi nnyo ngenda nkuzannyira obutambi buno obutegedde ne bwe nnaavaawo nzizeeko obubaka obulala nga bwe nzize nkutegeeza nti weegendereze nnyo abakuliraanye olw'ensonga nti nabo bali mu mukutu gwe gumu okwessi gwe gumu. Yenna agenda okulaba obutambi buno njagala omanye nti byenjogera mbitegeeza ate bya ddala. Gwe binaanyiiza sivunaanyizibwa kunyiigako olw'ensonga tetunaategeera y'emu. Abasinga obungi mutegeererawo abalala mutegeererawo enkya wiiki ejja omwaka n'abatategeererako ddala kati sina buvunaanyizibwa ku ntegeerayo na biki ngeri gy'ofunamu ebintu bino. Ekirungi nga bagee nti amaaso g'Omunnayuganda gali mu ngalo mwagala okulaba nga mulabyeko okusinziira okutegeera nga mulabyeko obudde bwe musikyabulina obudde bwe bwakuwa information n'eŋŋenda n'entambula bwe kimala okutuukawo mbasaagala muntu yenna addamu kwenyongoza. Kati njagala kuzannya obutambi buno Ssaabasajja Kabaka nkulume kutonkuloopere kugambe nti obulamu buli matigga naye ate ne Namulondo oyo bagiseddekera ebikola ebikolebwa ku Namulondo mu buweekusifu kitegeeza nti already bo batandise okussaawo be bandisuubidde nti abayinza okuba nti bakoddira mu bigere singa wabaawo bo kye batuukiriza ekyabwe. Mu katambi kano ke ŋŋenda okusooka okuta mugenda kulaba bogo bataddeko nga Kabaka okuva ekibulala wa Ssekabaka Winyi ne Katebe kennyini nga kwali mbazannyira akalla ng'era bamukongojja oba nsooke nga bamukongojja then ndyoke mbazannyire akalla mukategeere bulungi nnyo zo munaategeera amakulu gaako mulyoke mutegeere byenjogera nti tuli mu kuzannya era tetuli mu muniino. Gwe wenna omulangira n'omumbejja n'omuntu yenna ayagala Obwakabaka wa Buganda kyekiseera musituke abasajja Abanyarwanda batwetoolodde bakola buli kimu ekisoboka. Ngenda kuzannya akatambi kano kansooke nkole kye tuyita clarification ne disclaimer. Musajja mukulu Kabona Jjumba toli mulangira era toli mu lulyo lulangira era toli kuwaabo abakola emikolo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ngenda kusaba kola projekti za Museveni Mukama Ozi yagamba okukola okutabangula empewo za Buganda. Wabula ekintu kyonna ekyesembereza ku Bwakabaka bwa Buganda abalangira n'abambejja kyesonyiwe. Gwomu ku babadde mu mukolo guno era baaguliidinze. Naye ng'ate toli mutaka mu Buganda abakola emikolo. Ekyo kyokiddamu toddamu kwesembereza lulangira okuggyako ng'olina kyonoonya sigala muvuyo bweri wulira bulungi.
eyachwamale winyi ekibulala era jjajja waffe oyo nga bamutuusizza mu ntebe ye abesebo beene abebifaananyi batali basasulaekotulareni sebo beene bali mu kkuba obubala ogwa jjajjaffe nga ntuula nja kusaba maama mu kaseera kano nkabaddiremu oba kubanga nina akalla nkabaddiremu oba kankabaddiremu omulundi ogwokubiri. Mu Buganda tulina kabaka omu, mu Buganda tulina ekiwu kimu, mu Buganda omuntu omu gwe bakongojja ye Ssaabasajja Kabaka, era mu Buganda tulina beenaani omu. Wabula mu nteekateeka y'okwagala okuggyawo Ssaabasajja Kabaka waliwo emikolo egikolebwa mu nkukutu ng'ensi temanyi, era mulabyeko n'ab'amagye n'okukongonya namukongojja. Kankaddemu ndyoke nzannyaako okubiri. Omwami mumbiita byakuzannya. eyachwamale winyi ekibulala era jjajja waffe oyo nga bamutuusizza mu ntebe ye abesebo beene abebifaananyi batali basasulaekotulareni sebo beene bali mu kkuba obubala ogwa jjajjaffe nga ntuula nja kusaba maama mu kaseera kano kambasanyirako okubiri. Mu katambi ak'okubiri ke ngenda okuta njagala mwegendereze nnyo ebigambo ebyogerwa abantu abali ku mukolo guno biki bye bakola ekifaananyi kye basiiga. Bwe mbeera mu programu eza buli baga nti pay attention to details, kyentera okubagamba tunuulira nnyo ebikolebwa mu katambi kano ebyogerwa na buli kimu ng'akatambi akasose bwe kakoze eki musharinge video pay attention to details, mutandika okwetegereza ebintu bino mubyetegereze n'amaaso amoji buli kimu. Tugenze ku video ey'okubiri. Essanyu lyennina lya Mwoki wa Gonja. Emirundi mingi tulwanye n'Obwakabaka buno okulabika nti buddawo nga butambulira ku njuyi bbiri. Obwakabaka buli obw'abantu
obwakabaka tebusobola kubaawo. Njagala okubategeeza nti tulwanya olutalo luno okulaba kati nga mwenna mukuŋŋaanye wano nga twewaayo ne tusula mu musozi ne tusula mu mayinja naye ne tulemerako. Abantu bangi bagamba tebammanyi. Kituufu obutammanya, singa mwali mwamumanya nnyo oluusi nandibadde oba sikyalinawo. Atutegete kubira Mukama engalo. Abantu bangi Katonda bwe yakola yabateekamu emitima ate oluusi nga si yagibateekamu. Yabateekamu engere, efitina, enkwe n'obutalagaliza. Ekyo kiviiriddeko ffenna ng'abakongozi kubanga kyendowooza nti buli ali wano aliko omukulu gw'akongojja ku mutwe. Abakulu abo bonna baazikizibwa. N'okulaba olwaleero temwenna mukuŋŋaanye wano ne mulaba ne bateekako oli Mukama waffe abenga emisamba ate giddamu okusituka obuto. Ekyo mukubeeko mu ngalo. Ssaabasajja Kabaka, Mukama wange nkuloopedde ng'oggyeko obubaka bwe nayisiza ku lunaku olwokutaano oba okwagala okukusaanya omulundi ogusembayo. Kijja ekitani nagira emikolo gyabaddewo mu ddaaza lyerimu oba mu bbanga lyerimu, kwegamba weewuunya. Buli muganda w'oli ogwange ngukoze, kola ogugwo, katuveekaawo tugendeko ewalala. Kansubire nti buli muntu atandise okutegeera ekigendera n'ekigenda mu maaso w'ebintu ebyo. Ebiseera bisinga mbadde nga nzija wano nga mbabuulira biki ebifa mu Buganda na buli kimu nga nkibategeeza. Ne mbategeeza nti Nazzikuno mu Bwakabaka obwa Buganda basajja ba Kabaka bakongozi n'abambowa be bakongojjanga Kabaka saako n'abambowa ababeeranga ab'amafumu. Mu Buganda wattu tetwakozesanga nnyago z'Abazungu oba emmundu b'emigemera wala, twakozesanga mafumu. Era n'Obuganda okubugazibwa twakozesa mafumu. Ffe ge twandiyise nti bajjajjaffe baakekeza ennyago, tetukozesanga ku mmondo. Wabula batamanya ngamba abajja bakyusa obuwangwa bwaffe n'ennono na buli kimu ekikolebwa, bo nga babufudde byanfuna, bazze bakyusa ebintu bino nga batulowoozesa nti basinga okutegeera. Nazzikuno Obwakabaka bw'Abamagulu Meeru nabo bakozesanga mafumu saako n'amajambiya. Emmundu zajja myaka si mingi nnyo nnyo, era Obwakabaka obusinga obungi ogenda otandika okukozesa emmundu mu Bamagulu Meeru baamala kuba nti Obwakabaka buli obwaliwo myaka egy'olukumi bwamala kuggwaawo ne batandika okukozesa emmundu nga ekimu ekyokulwanyisa ekyali kirina obbakuuma, so si ffe obaddugavu. Njala bategeeza nti bwe nzize mmaze okwambula Ssebwajja Okoota omusajja omunyalwana Mayiga atudde Mmengo azze akyusa ebigambo biranga abirya. Abajjukira obulungi Ssaabasajja Kabaka mu 93 bwe bali bamutuuza ku Namulondo nga bazza wa Kabaka, Ssaabasajja Kabaka yalina abambowa be abamukuuma wa wonna wabaatambulidde mu Kisaka gy'abeera gy'awummulira na buli kimu ky'abaakolanga, ne mu Bulange Mmengo abazze okuggulawo enkiiko ze oba okusinkana bakungu be. Ssaabasajja Kabaka yabeeranga n'abambowa. Wabula ne Bakatikkiro bonna bali abavuddeko ng'oggyeko n'owasanja Kalo Charles Peter Mayiga, Bakatikkiro abasinga obungi badde babeera n'abambowa saako n'abantu ababakuuma nga bali masuuti tebalina mmundu ziri awo zitiisa Baganda. Bwe baleeta omunyalwanda waabwe Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge Futubadde Mmengo ne bayingizawo programu y'okuwamba Obwakabaka saako n'okuggyawo abambowa basaanyaawo. Mujjukira bulungi nnyo n'abanyumizaako olugero nti Ssalonga Mulenge nga tannafuuka Katikkiro
yajja mission agimanyi era nga zalengeza Ssaabasajja Kabaka bwe yatuuka okubuuza omumbowa bambo bali bawereddwa ebiragiro okukwata ento gisala bagigabule bazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka abambowa. Mayiga bwatuukayo ng'eyali minisita mu biseera ebyo yagamba abambowa eno ennyama ekola ki wano ne bamugamba ennyama eno Ssaabasajja Kabaka agiragidde tugigabule abantu n'abagamba Ssaabasajja Kabaka ayogera ng'ani era yaani. Oluvannyuma kubanga ennyama yali agyegwanyiza ogitwala oluvannyuma abasajja ba Kabaka abambowa baakwata Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga ne bamusiba enkendegere ne bamusiba emiguwa ng'abasikawutu ne bamusiba era n'embooko zaamuyitamu. Omukulu ono yasigaza obusungu okutuusa abakungu abamu babalangira bambeje bajja nabaga nti omusajja mmote ninga amaze omukaliga emiguwa. Kino kyamuleetera obusungu ngera bwala mission y'okuyingira obwa Kabaka n'amala okufuuka Katikkiro n'atandika obbeesasuza mpola. Abasajja ba Kabaka bonna abambo abazze battibwa bonna Mayiga yabazze abatta nga n'abasembayo kwe kuli bomu eyabalukira ku Wankaaki wa Bulange Mmengo. Mwenna mwaliwo bomu yabalukira ku Wankaaki wa Bulange Mmengo yali gurupu y'abambo waabo. N'omulala omumbo yasembayo okuttibwa nga agenda okutwala obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka wali w'ekyama eyatomerwa mu bitundu eyo ekireka nga agenda okutwala obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ku makya nattibwa. Bantu bangi abazze battibwa abambo ba Ssaabasajja Kabaka nga Mayiga yakikola. N'okutuuka olwaleero mwenna munanjulira njagala message 5 zokka. Bukyanga Mayiga ajje Mmengo abambo mwaka mabbula balabaddi abambo ba Ssaabasajja Kabaka. Omwami ono byabadde mu kubuuzibwa okumba namawulire yayogedde ebigambo bikikinike era nga afutubadde alinga kamugi esitamye ku malaalo mbw abambo wa Kabaka badde nga bamukuuma. Mwenna mubadde mulaba entambula za Kabaka na buli kimu. Kabaka abadde n'abambo wabe nga sinazanya vidiyo. Omwami ono yayogedde bw'ati omanyi omulimba asaana mukkiriza muwakana musula muwakana yagambye bw'ati. Obutakkaanya obwo wafuna ensonga lwaki wabajjawo? Abambowa weebali tewabalabye juzi wagaye nti walabye Kabaka ng'alimu Kabaka wagaye nti wamulabye ng'ali mu lubiri ku nkuuka. Abambowa tewabalabye ndowooza abambowa weebali naye omumbowa oli eya leeta ekyobulima navumye Kabaka Katikkiro yaliwo yamugoba bamugoba mwezi nga gwa kusatu awo nga bimaze kansimba wakati omumbowa eyegatta mu kusiba Mayiga eyamusiba era ne bamubonereza. Omumbowa oyo yaliwo n'obuyinza ne bukyuka okubukwasa Mayiga ng'omumbowa yaliwo. Mayiga n'agoba omumbowa oyo ne gurupu ye so sinti Katikkiro Mayiga gwe yaddira mu bigere yagoba omumbowa no Mayiga gwe kennyini gwe wagoba abambowa abo era n'abamu n'obatta abamu baawaŋŋanguka. Mayiga gwe kennyini gwe wagoba omumbowa oyo n'abamu baawaŋŋanguka. Ompulya bulungi nnyo. Kati wano jjo ly'abalamu nga tufundikira omwaka 2024 bwe mwazzemu okulaba omumbowa oyo omulangaatira omweru wappo ne banne baakola nabo ono baayogerako nti babaddewo ne Ssaabasajja Kabaka ebbanga lino lyonna. Njagala nga ne Katonda alaba mu mbuude bukyanga Ssaabasajja Kabaka afuna njega bwe tutandise okulwana entalo za Ssaabasajja Kabaka abadde n'abambowa. Kano ngenda kaza reverse nkola video zino nga tuwanyisiganya ebigambo wadde temusobola kujja kuno ku live naye tuwanyisiganya ano mu comment section. Bukyanga Ssaabasajja Kabaka mutandika omulwanirira Ssaabasajja Kabaka abadde n'abambowa awo abadde n'abamagye aba SFC. Katono bw'agamba nti omumbowa baamugoba emyezi 3 ng'amaze omulijja emiguwa ng'ate kennyini abambowa baaliwo Katikkiro n'akyuka obunzira babuwayi n'atandika obbagoba n'abatta abala baawaŋŋanguka. Kati mukulu njala sooka kubuuza lwaki obuzaabuza Obuganda ng'amazima ogamanyi mu mwaka oguwedde gwonna Ssaabasajja Kabaka abadde n'amagye ga SFC gadde gamukuuma agamuga nti ga UPDF nga bambowa bonna mwabagokoba mulimu. Kati kansooka embuuza Mayiga okujjako nga naawe olowooza oyosa ate nga nkusaba wekako okulowooza najja wano social media n'ekwata omuli mwakwata abambowa ba Kabaka bonna ne mbasibira
yali Jinja Road police station yali police yali kira yali kiri oli Kampala lindako muzijukize yabasibako yali kira muzijukize muone abambo abakabaka betwala bagakwano manyo ubwongo umutwe gulimu ebintu bingi muzijukize yali police kiri bwe basiba abambo abalinga mu 18 plus muzijukize video sizikola bwomu ate omutwe gulimu ebintu bingi nnyo bakwata abambo abakabaka bonna ne bateeka munda mu police si oba yali odi Kampala oba yali Jinja Road oba yali luddawa John Mira agambye odi Kampala agambye Jinja siri sure Davido kiteka mbwobo okay kyona kyekiri mwenna mwaliwo bulungi nnyo ng'abambo abasabasajja kabaka bonna babatadde munda n'abalala babulwako amayitire essaawa zino kati omukulu ono ava yagamba nti abambowa temwabalabye omanyi omulimba asaana mukkiriza omwami ono yalowooza ffe tetulina history wa bintu bino abakubomba bakabaka bonna be wasiba abala ne mubatta abala ne babula ne babula ssebo oyagala tugamba nti bano abazze jjo naye gwe musajja katugende mu maaso leka vidiyo ko mulye bulungi nnyo obutakkaanya obwo wafuna ensonga lwaki wabajjawo abamba weebali tewabalabye juzi wagaye nti walabye kabaka ng'alimu abaka wagaye nti wamulabye ng'ali mu lubiri ku nkuuka abamba tewabalabye ndowooza abamba weebali naye omumbo wooli eya leeta ekyobulima navumye kabaka katikkiro yaliwo yamugoba wulira obulimba yamugoba amugoba mwezi nga gwa kusatu awo nga bimaze okuvaayo nti yali alimba ne bamugoba sinze abamba weebali ndowooza abantu era batwalibwa nkuluze abantu tebagala ndowooza kulaba babibombola nga basemberedde nnyo abantu bamala googera agambye abambo wawe bali nga batwalibwa nkuluze njagala tegeeza abagala ne Uganda yonna abambo wabasabasajja kabaka abamu bawanga nga bagendera kuba byeyo nga tebalina dde ezigulira magala eddiba eziriisa abakazi baabwe na buli kimu ne mu lubiri mwenna mukimanyi bulungi embiri zonna n'olwebyo mmengo olulumba SFC babeera mba UPDF olwekireka bbanda magye ga UPDF ge geetobeseeyo ne Masaka gye bali bamututte ne bamunandika waliyo basajja ba Museveni be baliyo bonna kati goboga nti basasulwa nkuluze ssente mmekazi babawa amayiga era ne gobadde osasula oyagala sisobola kuleeta maloboozi gaabwe sisobola kubafulumya maloboozi gaabwe nga bakulumiza nti basasulwa wadde n'ekikumi Ssaabasajja kennyini yatandika okwebuuza abantu bange bali luddawa nga wabagoba abamu ne batuusa amaloboozi gaabwe mu nkukutu baga nti tebakyafunirako ddala wadde kyakulya wewatuukira okwagala okubba ente yaabwe gye baali babawadde bamala ogigabula kati ate oyinza obbasasula omusala okuba mu nkuluze musajja gwe njagala osooka otunula olulimi lw'omubiri nakugamba omuntu yenna kasita ayambala obugali maaso aba alina kyakweka amaaso omanyi omuzungu bw'aba agenda okukunoonyerezaako omuzungu atunulira feesi yo n'atunulira amaaso gano n'atunulira omubiri guno engeri gy'ogutambuzaamu n'amanya nti ono gwendiko annimba lwaki omuzungu bw'asoma eye contact zino oba eye language zino n'amanya nti olulimi lw'amaaso gano feesi n'engeri gy'ogisikamu kati bane bateekako obugalubindi buno bubuzaabuza omuntu akolaki abaabalaba naye kati njala otunnya olulimi lw'omusajja ono olw'omubiri n'engeri gy'ayogeramu olyoka otegeere nti akolaki alimba noono yagenza omubuuza ekibuuzo ekyo munnamawulire ng'akimanyi bulungi nnyo nti naye abadde ali shuwa tebaliiwo katukaddemu obutakkaanya obwo wafuna ensonga lwaki wabajjawo abamba weebali tewabalabye juzi wagaye nti walabye kabaka ng'alimu abaka wagaye nti wamulabye ng'ali mu lubiri ku nkuuka abamba tewabalabye ndowooza abamba weebali naye omumbo wooli eya leeta ekyobulima navumye kabaka katikkiro yaliwo yamugoba nedda gwamugoba yamugoba bamugoba mwezi nga kasita weetakula kasita weetakula amaze okuvaayo nti yali alimba nedda ssebo ne bamugoba sinze abamba weebali ndowooza abantu era batwalibwa nkuluze abantu tebagala ndowooza kulaba babibombola nga basemberedde nnyo abantu bamala googera nagenda e Netherlands oli n'abuuza nanye nzikulaba baganda lwaki kabaka bamangi ge gamukuuma
nemugamba nti ensi gyolimu okimanyi nti ekulirwa kabaka omanyi Netherlands bwa kabaka nembabuuza wana Netherlands abakuuma kabaka si b'amagye ulira Ebungereza abakuuma kabaka si b'amagye ulira President wa America abamukuuma si b'amagye ulira okujjako abantu abamala googera mu mulembe guno gwe tulimu oyinza okukumisa kabaka amafumu ulira kabaka omukuumisa amafumu nga jo baakubye abantu amasasi ababadde babba mwabiwulidde kwakashi balina emmundu kati kabaka tumukuumise abantu bamala googera namubuuza gwe kikwambaza engatto ki bajjajjaffe bayambalanga engatto ulira n'atunula wansi n'atunula eri ulira ebyo byakumala googera era ndoza byakubalaata nti tebaagala bamagye baagala bamukuumisa eki abambo abalina amafumu ulira tolaba beringa ebyokuza ulira abaffe tusobola kubatendeka abaki abambo ne tubawe emirimu ate kati awo ebanjawulo ki kati mbuulira enjawulo bwentendeka lubega mu byamagye n'ebyemmundu nakwata emmundu n'abo bonna abakuuma kabaka baganda bajjudde naye omanye abantu buli omu ayagala okuwulirwa alabike nga alina ekirowoozo kyaleese lwaki abambo bwe bakuuma kabaka baani abandi mukuumi nti lwaki abamagye be bakuuma kabaka baani abandi mukuumi abamagye balina okukuuma kabaka kubanga era bakabaka bonna bakuumi bo bamagye mu nsi yonna naye kabaka Muteesa bamukuumanga ye abantu sokokakane omala okusomesa omunyarwanda ono mukulu wassanya Carol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja kamala okutwalako mu ssomero otegeere manyi amagezi gaba ga mutwe so si mugejju buli muntu lwayongera ekintu kyonna ekimuli ku mubiri okukyeyambisa okulimba oba okubuzaabuza kitegeeza ye mulimba nnamba emu nze bwenkera kumakya ntandika okwambala lubindi nga nze tubajjaga nti yatandise olugezigezi oba alina kyakweka mukulu njala kukusomesaamu obwakabaka bwa Buganda butambulira ku bulombolombo n'ennono obwakabaka bwa Buganda tebukoppangako Obuganda bwagaziizibwa nga bakozesa mafumu bajjajjaffe era baalwana tewaaliwo migemera wala obukulembeze bwonna obwa Buganda okuva ku ekyala asooka okutuuka ku essaza bonna obukulembeze bwali bwatandikibwa mu myaka emiyitirivu ennyo gy'otalina gye sirina ne Queen wa Bungereza gy'ataalina. Buganda teyatandikidde ku ggwe oba teyatandikidde gwe woolowooza nti yatandikira. Kati kankutegeeze abazungu enfuga yaabwe olwaleero eriwo eri political ne culture 80% ebikolwa byabo ne structure zaabwe babikoppa mu Buganda. Oba wakanabuuza omuntu omukulu ansinga emyaka oyinza oga nti omwana oyo ayogera nnyo nkugamba abazungu naddala Abangereza obwakabaka bwabwe engeri gye babufugamu obukulembeze engeri gye babukolamu engeri gye bateekamu ebitavu byabwe na buli kimu kye baakola n'ennono yaabwe esinga obukulu baagikoppa mu bwakabaka bwa Buganda. Ndi wano n'okutegeeza nti Abaganda mu luka lwa Africa be basooka n'okwambala nga tuyita mu lugoye olw'olubugo. Ekyo nakyo nkikutegeeza. Ompulira bulungi nnyo? N'okusolooza emisolo n'envujjo byonna byava mu Buganda. Kyetutaalina era ky'ovola abantu babayita okutuyigiriza eddiini kyekyo kyokka ebisigadde byonna Buganda yatandika nabyo ng'ensi era bajjajjaffe baabitandikawo. N'obuweereza bwonna obw'obuvunaanyizibwa obulwo bwonna bajjajjaffe baabutandikawo mu Bwakabaka bwa Buganda. Kati gwe bw'ogamba nti Obwakabaka bwa Netherlands n'oyogera ku bwa Bungereza agomawo ate agagaze. Buganda gy'otuddemu gweyita Katikkiro togimanyi. Togimanyi. Gongo yagala okutegeera nti togimanyi. N'eŋŋoma ze bazza n'abalongo be bazza baali bakitaawo Sepiriani.
engoma Bungereza zeyazza n'abalongo be yaddizaako baali bakitawo Sepirian lwaki bazitwala tosiiba Bungereza genda okerere mu kaddizo lya Bungereza lyonna buli kimu ekiri mu kaddiro lya Bungereza erirambulwa abantu obukadde n'obukadde busedde byonna ebintu bafuluka lwa Africa nga n'ebya Buganda mu ebiri ebya Bunyoro mu ebiri mulimu ya Sepirian kitaawo gwerekerawo okumanyira Obuganda nga mbolengeza mu basajja mu Abanyarwanda todanga mukulengeza Buganda kubanga togimanyi ku myaka gye 45 bajjajja ne bajjajja bange bansomesa ebintu bino kutandika ku challenge nga basajja mu abefula nti mutegeera nga temutegeera nkutegeeza enfuga ebikolwa n'obulombolo bwa Bungereza bwetambuliza ka byebufuzi byawe ne byenfuna nabwe kimu byonna Buganda yabitandikawo bano bakoppa bikoppe keruberero kalu Africa gendo kinonyerezeeko kerubekulu kalu Africa Buganda yani na Baganda bebani goloza lwaki wo Muganda okwogera Omuganda yenyiri wo muokwogera tasobola kwogeranga mmwe gendo dewa katikiro bonna baawumula baba kwaso muzino bajja kufuna yawulo wakati wa bakatikira Baganda namwe abaka bano kwate enjawulo wakati wa bakatikira baawumula Baganda nawe bakuwenjogeza bateeke wali buli mwatandika okwogera ojja kufuna enjawulo obuteebuuza butambuza amazzi ekiro gwomanyi nti waliwo abantu abalemedde mu nkola yaabwe y'obuwangwa neneno nga baagaana okujja mu kimuyita civilization genda mu Australia gye bali ba originals gye bali gende Brazil abasajja n'abakazi bakyali mu bibira baagaana okuvaayo n'ensi nga zikyalina abantu abali ku buwangwa nga tebeetaaga civilization oba modernization lwakuba mu Abanyarwanda mulina ekizibu kimu bwe mutuuke wantu mwagala kuwamba mwagala kuza ne mumusinga okutegeera naye ng'ate mukolera mu ensobi mayiga tosobola kulengeza Bwakabaka wa Buganda mbusimu kabaka mukumamatya modern system mukumisa mundu ekyo kive yawulo bulombolombo neno n'obufere bwa bazungu bwe mwasoma gobo yambale suuti ng'omuntu omukalu kitegeeza ffe tetukunenya kubanga oli musiru for the first time kakikuyite bw'oyambala suuti nolowooza nti otegera nnyo ng'omuntu omukalu guba gukumenyera bwereere Abaganda ovuna obuddo twatandikawo enkola ezaffe nga zanjawulo kuza abazungu era bazeegomba nnyo ffe kennyini n'okuterekanga abafu babaterekanga mu mbugo abazungu babaterekangawo bakwatanga bwe mulambo bakwatanga mirambo nga basula mu kinnya nga baziika ko ffe nedda tulina olugola lwaffe bajjajjaffe bazuula katubatereke mu mbugo okutereka ebyaffe byonna ne tekinologiya yaffe yaliwo esseere yali atulambula tutukebera ku bintu byaffe era twakwatanga ensimbi zaffe ŋŋanda na buli kimu enkebezo zonna netuziteeka mu lubugo ne twala ng'eddiiro okulondoola ensonga zaffe zonna nga tukozesa lubugo busuuti n'emitega nsula gyonna gyavanga mu mbugo kyebayita ekikunta okimanyi oba goloza zino bedi kava n'amasuuka gammwe kyebayita ekikunta lwe lubugo lwetwebikka nga lwebakolangamu bulangiti w'amasuuka okwebikka kubanga nakyo tokimanyi yensonga lwaki mufuta obadde emmengo ng'emyaka Buganda bukyangeberawo nekkaddizo ly'abalema okukola kyetuyita museum mayiga n'enkumbi enganda togimanyi n'ejjambi enganda togimanyi n'akasima akaganda tokamanyi kebera olwendo tolumanyi ola wagamba nti yakuyigiriza lwakinkana naawe hanzire wano lwakinkana naawe nemwe abasajja Abanyarwanda mwetaaga kusomesa nnyo kakuze wakindeekana naawe nga bino ebigambo bibyo wakinkana naawe nga bino ebigambo bibyo mpe mu dakiika emu
mpemwa dakiika embambi mu nsonyiwe. Lwaki nkana naawe muwuliza akatambi kano? Mayiga bwe yagenda okukyalira jjajjaffe Omutaka Ssemakula Ndugwa ow'Olugave bino bye yayogera. Kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwa akomesa obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala akitaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave Omutaka Grace. Njagala ozeka video kano bulungi wabula njagala osooka olabe kye tuyita wakati w'Omuganda amanyi obulombolombo n'ennono n'Omunyarwanda eyatuula mu kintu ky'atamanyi mu katambi kano. Azze kusinkana Mutaka Grace Ndugwa Ssemakula ajjudde busuuti wabula abamwaniriza n'abamulinze kwogo omukolo bonna bali mu busuuti za Buganda, bali makanzu. Dressing code yo kana bigenda okwogera mu kigenda okumala then ngende ku program yokubi. Njagala otunule ennyambala gy'ayambadde n'abamulindiridde oyo okakasi nti bano batula mu kintu kye batamanyi. Kankazeyo katono kano kokakagenda kumala temugenda kuddamu amakulu ono. Kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwa akomesa obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala akitaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave Omutaka Grace Ssemakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubeesa Tomakindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'Olugave. Bonna bambadde makanzu. Bw'ati yagenze butereevu n'asisinkana Omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Ne gwasinkanye omulaba ayambadde kanzu. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde Omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo Obwakabaka. Tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo Obwakabaka, okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga awo ababadde bazimanyi. Wulira Kale n'olwekyo wano okugyawo ekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo. Ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako. Kamalabyonna era ategeezezza nti Omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa Obwakabaka bwa Buganda kyeki n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'Obwakabaka. Kubanga Mutaka ono be bamu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda. Ekyo kimu. Era abamu balowooza nti mmanyi nnyo Oluganda. Ebyo bibiri. Ngezaako nayigira kuwoona omukulu. Ebyo bisatu. Omumaddamula yeebazizza bonna abajjanjaba n'okubeererawo Omutaka Ndugwa mu mbeera eno gy'asinga okubeetaagiramu. Abali okumpi n'Omutaka mukyalo ono nammwe mwenna mmanyi nti Oweekitiibwa John Kyazze. Mu katambi kali ke mbazanyidde agambye nti mwakayiga okwambala engatto mu Buganda mwali mwambala engatto. Mukulu wasanya Charles Peter Mayiga muzzukulu wa mutabani wa Sepiria. Emikalabanda ogimanyi, emikalabanda gya nnyoko, engatto z'Abaganda ezaddala gy'emikalabanda ogimanyi. Kankabadde wamugambidde mwayambalanga engatto. Mukulu emikalabanda ogimanyi, zengatte zaawesebwanga miti. Kati Mayiga nga tomanyi na mukalabanda ng'ojerega Abaganda mwe tebayambala ngatto. Ekitundu ekisooka eky'emulimbulange Mmengo nkimaze kangende mu byobufuzi ekitundu ekyokubiri wabula nga nfundikira nsaba Mukama Katonda kingiriza Ssaabasajja Kabaka abamwetoolodde batemu nnyo, mission ziri ku mmeeza, buli kimu batandise okuseddekera entebe ye, batandise okuteekawo gavumenti endala mu Buganda. Naye nga bino byonna omwami ono abimanyi, babikola bulungi nnyo nga bakimanyi kiki baagala okukola ki okukola. Ssaabasajja Kabaka munnange muzzukulu w'amazige ndopokwana kuno nakuli nakuno
naye nsaba kuluma kuto nkutegeeze taata wange obufuzi bwa jjajjaawo mwanga bonna abadde ku mukolo gwe tekuba ayinako mutwe kabere mu bufuzi bwa Kitawo Muteesa bonna abadde ku mukolo gwe tekuba akayina mutwe guli gwembalazi tosobola kuddira Bwakabaka bwa Buganda buteekamu kabaka mulala n'omuteekako ne Kateebe n'omukongojja n'ofuna n'ab'embogo abatali bataka abaakoze emikolo egy'okutuuza kabaka ku Namulondo kitegeeza nti obakoledde ekikolwa ekyo sekyoyitala ti gye nakuwa ku Lwokutaano weebeereremu ng'omuntu ogwange ngukoze olwatta ssebo nalumanye wakulawo ekyo ogwange ngukoze ekitundu ekisooka eky'eprogramu buli mulange mmengo ekikomekereza ngenze mu general politics Ssaabasajja Kabaka wonna w'oli Mukama akkingirize ogwange ngukoze omulabe wasooka oli kumpi naye naawo era akulaba tugenze mu byobufuzi alright a comrade Masaba Faustin mukulu Shama mbasaba mumpulirize bulungi nnyo saako ba coordinators ba national platform mwenna okwetoola ensi yonna ngenda basaba tuli mukulya naye Katonga ajjula ba comrade mwenna ba coordinators mwenna tuli mukulya naye Katonga ajjula atya wetwogerera olwaleero mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo okuteeka envumbo ku Anita Amongi ne Museveni ne gavumenti ye ekyavirako n'okuteeka sanctions ku Museveni ne famire ye n'okujja Uganda mu katale ka AGOA okuba nga tetundayo bintu wabula mwebase nga eno bali mu kutunyaga wetwogerera essaawa zino Museveni ne Anita Amongi bwe bategedde nti musajja mukulu Trump agenda kulayira bali mu kukozesa bamafiya bali mu America bannabyabufuzi abafere okujja okutandika okulobinga okujjawo sanctions nga bayita mbafere bano era wetwogerera njala bategeeza nti Yoseeri yawandiise ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba I welcome the delegation of friends who paid me a country visit at the state lodges in Nakasero, led by Mr. Ronan Roberts, a lawmaker from the state of West Virginia and U.S. former presidential aspirant. And the need for engagement on the core minimum issues such as trade, democracy, security, transport, energy, and the other basic components of the economic competitiveness is the step in the right direction away from the insisting on the issues like sexuality, homosexuality, where we may never find a chosen, especially with the high-handed method and nebirala biddako sigenda bimalayo. Kati abasajja bano Museveni be yasinkanye be bamu ku bamafias abagenda okubeera mu regimu ya Trump naye nga already basingibwako emisango gy'obuyaaye. Kati be bantu Museveni bakosa jukira abasajja bano basooka wa luto. Abasajja bano be bano bala bulungi nnyo be bano mbala bulungi nnyo baabo kati okumanya Museveni muyaaye era wuyo Anita Amongi yabaddewo mu kifaananyi kino ng'amaze okusinkana abantu bano ompulya bulungi nnyo ng'amaze okusinkana abantu bano naye nga kye baagala kujjawo sanctions n'okuzza Uganda mu AGOA. Kati ba comrade mwenna bali ku Twitter ne bagundi aba coordinators mwenna ne ba chapter leaders okwetola ensi yonna mudde ku Twitter. Kati okumanya bana abasajja bazibu basooka Kenya ewa Ruto era ndowooza Ruto yakoledde Museveni move eno wulira ekyali e Kenya wulira. Questions are now emerging regarding the recent meeting at State House, Nairobi, where President William Ruto held talks with the lawmakers from the United States Congress. According to the communication from the president's team released by his official X handle, the meeting focused on, among other issues, the fight against terrorism and cross-border crimes.
But concerns now emerge that some of those in the meeting have once been convicted of terrorism and even alleged embezzlement of public funds, both in the US and here in Kenya. David Mutai now reports. On Thursday, 16th January, a team of U.S. politicians arrived at State House, Nairobi, hosted by President William Ruto, among them lawmakers from the state of West Virginia, Roland Roberts and Jack Woodrum, as well as the former Congressman Mark Daly. Conspicuously present in one of the pictures but not mentioned by the president was Albino Abwog Madem, who is a politician from South Sudan. Some of these men have controversial backgrounds, allegedly involved in criminal activities that landed them in trouble with law enforcement agencies. Abwog Madem was in 2022 adversely mentioned as being part of the beneficiaries who allegedly received hundreds of millions of shillings in 2020, monies paid out by the county government of Nairobi to former Lugari MP Cyrus Jirongo in compensation for land that was in the custody of the county government over a defaulted loan of 19.8 billion shillings. Tetugenda wala nnyo. Kati ba Twitter warriors munemba mutegedde nti abasajja beebu kitegeeza mugenda kutegeera kye mulina okukozesa Twitter. Tugenze maaso. Kati ono yennyini yabaddeko Roland Roberts yagambye bw'ati, due to the sin Bob Mendes ono be bamu ku baali mu lukwe n'agamba due to Senator Bob Mendes' convictions on all 18 counts of bribery, extortion and abuse of office, using unjust sanctions against various individuals and nationals, most recently Madam Speaker of Uganda, Anita Among, for not blocking anti-gay LGBT registration. Those unjust sanctions should be rescinded immediately. Kati mwebake. Sidetano information nga sina evidence nachi. Oyo. Kanzile wano. Mwenna ba Twitter warriors. Bana abasajja baagala kujjawo sanction za Anita Among. Nga bwe yabagamba mu parliament nti yalina kyalindiridde okukola. Kati ono ali mu bana babiri bana abasatu abo. Bonna nga obalaba abo. Bonna bano. Bavunanibwa emisango ku international level. Kati ono muna Kenya yoligo babaga nti embezolinga billions of money oyo muna Kenya. Kati ono yesadolini omulaba. Kati ono bebano. Kati ono yawandiise message njengendo basomera nga defending Anita Among mama lususu kanji basomere muwulire. Iyi no one. Mujira bulungi nnyo iyo tweet. Kati agamba bwati. Mutegere bano kibaliko. Ba Twitter warriors mwenna. Ba coordinators, ba chapter leaders, mwenna ba activists ku social media mugende ku X. Mulumbe mu 7 Anita Among mutegeeze nsinti bano bafere badiringa nabo. Wulira message yawandiise. Ku mukutu gono Roland Roberts yagambe bwati. Due to the Senator Bob Mendes' conviction on all 18 counts of bribery, extortion and abuse of office, issuing unjust sanctions against various individuals and nationals, most recently to Madam Speaker of Uganda and Anita Among for not blocking anti-gay, anti-LGBTQ registration or regulation. Those unjust sanctions should be rescinded with immediate effect. American corruption must end if we want to be safe, free and prosperous. Kati yetimu eyo jemwala bye yazze kati batwit masema muganda ge masaba Faustini Shama Uganda ba chapter leaders ba coordinators Mr. President whenever you ba member parliament mwenna ba opposition aba national platform eno video yale mu political wing party ya ngebulange mengo njimaze guno gwe mulimu gwo mulino kola butubaga ebintu bino mugenda kwewunza nga bafuka bana guno gwe mulimu gwo bino kola ba chairman of C5 chairman of C5 ba kansala mwenna bali ba parliament mwenna gwe mulimu bino kola kati sazi no genda ku Twitter o counter attacking Anita Among no bufere bana abasajja balina kibazimba mu Uganda mutajja kutegeera mukitegedde bulungi nzo kwange nkoze kati ndoza mutegedde kiki lwacha abasajja abazze one
nga sinava wao ababbi abali mu Uganda abafere aba NRM bakozesa omukisa guno soko usibe wakati gwe wenna eyakula ne jjajjaawo nga jjajja ayingidde emyaka 8 jjajjo yayingira emyaka 8 ebiseera bisinga Windows ziika kati Windows bwe ziika jjajja yeerabira jjajja afuna entondo jjajja asobola okwogera buli kyama kyonna kyalina kyali akwese jjajja akkiriza buli kimu ekikyamu n'ekituufu buli kimu akikkiriza kati mu kaseera kano Yoseeri yayiika Windows yeerabira kati ababbi bakozesa guno omukisa okukozesa Yoseeri buli kintu kyonna ekyofere ekyobubbi mu ggwanga Uganda kubanga ye mumulaba atambula nenga ye taliiwo mulaba kifaananyi kitambula kikozesa nga scarecrow abamanyi scarecrow bwe bunyonyi oba bubuddole bwe bateeka mu kasoli ba mu muwemba ba mukyere empo nekafuwako nekenyenya kati ebinyimiroza nti waliwo omuntu waliwo mukyere kumbe tewali kati Museveni bamukozesa nga scarecrow naye ye taliiwo mufu kati yenna yali akozeeko nejjajja ng'oli myaka egyo manya abana abasajja kye bakozesa Museveni kufuna maanyi nakubba byabugagga bya Uganda kuba Museveni yetta taliiwo yayiika Windows mwenda bakozere okujja nga tewakula na jjajja ku myaka egyo 8 bajjajja basinga obungi babayise Windows ye advantage Museveni gyakozesa ye advantage ababbi gye bakozesa ye advantage Muhoozi gyakozesa ye advantage amajege gakozesa ne police okubba buli kimu ono yayiika Windows. To remind you this, fenna tuli kuno nga sinagenda wali Yoseeri yagenze mu United Arab Emirates e Dubai n'agamba nti agala muule ssente n'atuula n'ayagajjala neyeegaziya nga kamugi eri ku malaalo which is okay kubanga tali bulungi bolo yenge n'ebitundu ebisigadde tebiri bulungi alina kutuula ng'ayagajjadde bw'ati kati ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti essente zo tagenda zifuna era tewali kibamusuubiza kibagenda kukola mu Uganda mbuuza lwaki njagala ombuuleyo projekiti yemu gyewaludde nti gavumenti ya United Arab Emirates obwakabaka bwa United Arab Emirates bwali bukozeko projekiti mu Africa oba mu nsi yonna nga budonatinze ssente oba nga bulina projekiti bukoze nga bugenda gifandinga njagala oluddeyo projekiti yemu kwe muli kuno Museveni kwoli njagala obulyo project yonna United Arab Emirates yali efaanize mu nsi yonna obanga egrantinze grand sente ez'okuwola mu nsi yonna ti UAE yawoze sentence weziti yagenza nti bano ababbi bavuga Museveni omutwala mu kintu kyatamanyi. That is a dead walking man bano bakozesa United tesobola kuwa Uganda domuno gwa kasooli in terms of donation, a grant or loan. Obokola project yonna yabalemo okola mu 1987 nga mwakajja mugenda gikola ti 40 nga babateekako sanction muli babbi. And I'm here to remind you all politicians in Uganda, time is over. Why? Ensi gye mugenda mu United Arab Emirates yazimbibwa mu Ngereza, mu America na mu Israel. Bw'oba olina sanctions okuva mu America, ku Bungereza ne mu Europe, golozo genda omulabu we yakuwa ssente azifu. He will welcome you nga gwakola kubanga yoli wayita president, but nothing he can do with you. Talina kyasobola kukola. Delegation yagenze yonna mwabadde mugenze kunaabira mu sitensi ne kwejjako byokola ekitasoboka. Era akimanyi mukwata sile muzinvesting awo tajja bagana kubanga government bwekyuka abeera mmane ane anmie mie kyekiringa ne Switzerland genda ogulawo Swiss account basente oteekeyo government gy'omunsi eveeko bakubuuze Mr. Sam Kutesa, Mr. Baramba Pamahagare, can you please explain where exactly the source of this money? Baramba tasobola ku explaining that I was a government official. No, sente ziba zigenze ndi wano bagambe eggwanga lye bayita Switzerland. Okukula kutuuka weri ya olwaleero 40% sente ziri kulaakulanyiza zivudde mu nsi yonna ewabadde ba dictator ababbi abadde babba mawanga nga bagira bagula Swiss account. Mukama yebaza
ne Uganda no gye bali bateekayo nnyingi nnyo ate tasobola zijjayo ne bwofa bakugamba we are very sorry. Who is the next of kin? Next of kin, wamuyita jangu munange. You are the next of kin, yes. You are most welcome. Positive gwani. Ate nze muzukuru wa Museveni. Okay, no problem. Can you explain the source of income of your grandfather who left this man on the account? And he was a president of where? Ezo nazonga zigenda. Bwebati ezi ensi Switzerland bwete bwefunye sente ku bantu abagwagwa balimo okukula kwenye eggwanga lino okulunya bana Uganda. Kati ne Museveni bwato waali. Njagadde bategeze ekifaananyi kya mututte Dubai. Tasobola kufuna ddo muno gwa kasooli okuva e Dubai. It is impossible. Wano tukiye ensi gyendi yajja ne project ezizimba engu transport, yajja okuzimba transport system ya Uganda ku ssente zaayo ng'egenda zisolooza nga tejjemuwadde 10. Museveni yabasaba deposit n'abagamba mwe mugende muli yabaga sira banko bantu bagwagwa nga bantu bali mu Uganda era yanyiga na munyivu nnyo. Kati atogenda osabe makutumu omusabe ssente mbw agenda kuzimba pipeline akole ne system y'enguudo mu Uganda ne transportation oli musimu. Wayonka kundilya nnyoko oba wayonka kigere kya ssengaawo gwoza kisoboka. Tuli mu politics mbulanga emego yawedde da tuli mu politics gwoza kisoboka. Omuwalabu akwate ssente azikuwe mu myaka 4 ng'ofuga eggwanga gwazikuwe. Kyekizima n'abasajja kibalina. Bino byonna ebyokutta n'okuwamba abantu mu Uganda bakikola kubanga pressure ebali mbuli maawa. Pressure ebali mbuli maawa. Gwe buli kyokola kyolowooza nti si kyamaanyi kikankanya Museveni. Kubanga akimanyi twamugamba nti Museveni muganda wange tugenda kutegeeza. Nakulagula wano it was me. It was me at the time I told you that you will die slowly in a very painful manner or in the very painful way, and you are observing it right now. China chigamba kubikola biri byokoze bana nakugamba Museveni ojja kufa mpola mu bulumi nga tali akubye essasi wabula ng'ofa obulumi ng'ofa mpola olw'ebikolobero by'okoze bannayuganda bose b'otulugunyiza mu ngeri. Ogenda kufa nga akagere kakuluma, akakongovule kakuluma, obulimu abukuluma, guno omukolo kati wafuuse salibongo otambula oliwo oti ng'oyagala okutegeera nti tokyalina ky'oli. Bw'agenze Dubai omukulembeze na bwajja emmotoka zimukima direct kurani we wali nyonyi we parkings emmotoka zi Mercedes zanne zimutwala olya era bw'obanga ofulumye gye babadde bakuyise emmotoka zikusanga ku mulyango eza VIP ne zikuvuga mpaka ku kisaawa ku State House gy'ogenda. Naye musajja mukulu olwavudde mu kikonferensi bakutambuza kilometers meka bakutuse mu VIP wing y'ekisaawo watulanga bakudimininze yeyo VIP gyo badde ofuna luli obadde ng'okyali bantu bakutegeera nti gwe president wa Uganda yeyo VIP gyo badde ofuna emmotoka zibadde zikukimanga kuki akurani wa kwennyini ku kisaawe ne zikutwala mu lubiri lwa president oba gy'oli era emmotoka zibadde zikukimanga okutwala okuzze ku kisaawe naye kati twakulabya ozunga ovudde mu kiwolo kiba ne baleka bakutambuza mukungujjo bakuyisa mu VIP n'ogenda n'otambula gwe tokiraba nti bakutegedde nti tokyalina mulamwa. They can sit and observe yensonga ki obudde obulanga butudde wali noboka bwesiyo buno obugundi bwe nga katudde wali katutunuulira nga ng'otudde oti abaga laba no walozale temumanyi myaka anofuga ensi kati oze tukuwe ssente ffe omuwalabu amanyi ebintu ebi oba tobimanyi bulijjo kambikubuulira. Omuwalabu kyasinga okumanya asinga kuyingiza so si kufulumya.
omuwala bw'asinga kuyingiza so si kufulumya. Kati gwagenda kuyingirizaamu ki era akufulumize ku ki? Nze nfunye information wano obwedda ngifuna. Mwalabyeko nvubuka oba ayina akalevu kamulinga ak'embuzi mbwemu abaana abakimi Kyagulanyi ku kisaawe mugenda kuleeta esaasi manyi biki obuvuyo ku kisaasi. Kati kankutegeeze buli olabanga omuntu avudde akola video ku kintu ekyabaddewo ku international airport nga tekimukwatako manya nti wabaddewo effect. Kino njala kibasomesa. Buli lwowulira omuntu yenna ng'avudde to condemn omuntu there is no law which can block someone to be welcomed in the manner which they welcomed our President Robert Kyagulanyi Ssentamu. There is no law. Teriyo. Omuvuka kumala nga buli bajja bakwata ba reporting esibe bajja basa wateka galikirya no. Ekintu kye bayita Dubai. Balina ekintu kimba kiyita tourism. Tourism yabagikuziza okuva dde wano mpaka olwaliro. Kati baagala ekintu kye bayita promotion. Ekintu kino ekyabadde mu kumanga president kyasparkinze worldwide attention. Who is this? Ani ono? Gotochimenti ekyatuuse Dubai nga baniza Kyagulanyi kiina abantu bekyaleddooga nekangedeko Dubai. Naye embuzi yaze bagisindise ejeyo ngere kuba tekimanyi. Kati nzola okuva gyo ofuna information. Ne intelligence right Kampala gyeri batusobabuuza. Who is the real president of Uganda? We are confused. There is an old man who was here a few days back. No one will care whether he came here or what. There is a young gentleman who came here yesterday. But everything went wow. People came here very happy. So we were trying to find out who's the real president of Uganda. Previously there was an election in Uganda. This gentleman who came in today is the one who won the election. But the other old man who came here, he used the power of gun to take over the power. But this one is the actual president of Uganda. Kaba wala ogambye eki ndiki ekyo ndiye. Kati kyemba gambye bote mukimanyi. Mujja kula voice note nga zitambule. Abalina baganda mu SMI mu iso mu police. Message mwazifunje da zatambudde dda. Message zatambudde dda. Nti omusajja babuza abawala abo be Dubai ani president wa Uganda omutuufu. Wadde omuzeeyi yabadde wano naye omuzeeyi oyo buli omu yamutunde ekyamulinga essalambwa lya nseeke. The only difference nti yabadde abaza betadde obuntu mu matu buno sime buno busime bu security wasimanyi bu security sime bawita batya sime buki. Naye ng'ono ye alifirina abantu bazze kulaba abantu be. That's the difference between. Kati mujja kitegera gwalina muganda mu SMI mu iso mu eso buli kimu buuzo mugambe lumbi beyogedde ku Sande bituufu banedda nga tebannabuuza kani president wa Uganda omutuufu. Ate okumanya abantu bano wamu batuutu era bagenze Dubai batuse Dubai bano kolagana embassy temukkiriza Kyagulanyi bantu kumukunganako batyo simanyi empira kugitegeka mujimirize buli kimu information tibadde mugirage. Lwaki bwoga nti mutemutya nga ne watali bwa mwagala fugirayo kye kyade kibayimiriza function z'abaana ne bategese bana Uganda. Kitegeeza muli mu kutya okw'amaanyi ennyo. Mujja kiwulira nga ne nabo gisimu fungi teyagenda back tujja banyonyogera kubanyonyogera. Omanye DJ bwakola ki? Bwamikisinga simbe babiyita batya ebintu bibiri banyiga bino ne bikyusa amaloboozi ebyo. Biba spinning ebyo. Tujja ba spinning mpola tujja banyonyogera mpaka omunatuka munakitegeera. Kati buno obaka information ina nyingi naye mujja kitegeera. Kati njala soka kuyisa obaka buno bugende wa mukulu Felix Kulayigye. Felix Kulayigye mulinya wa Gos, mulinya wa Gonda. Felix Kulayigye mulinya wa Gos, mulinya wa Gonda. Nakuulidde ng'oli ku TV oyogera bigambo bingi nnyo. Ngabo nabagambye ku security alert zinafulumiza nti baagala kufuna banganda ba family ya mugenzi Segirinya baguleke emisango bakwate ba foot soldiers.
ne incidents yabadde Masaka yaba foot soldier okulaga solidarity yalekidde Museveni obuzibu n'abaana abatudde mu videos ezo ne bakola mu amaloboozi aganti ba foot soldier bakumye poliisi n'ebintu byayo. Omanyi mwina kye mutamanyi mu media, any statement you make, it makes a lot of sense. One, we are dealing with the people with the disabilities in their heads. But guys, we are dealing with the people who have disabilities in their head because they are suffering from cow mentality. It is Banyarwanda. They dress well, they are educated, they have papers, but the common sense in their head is just like this. It's more like this. They don't understand. Baina cow mentality. Any statement jokola ebanyiza. Naye bo obasindika full figure. Ne basindika wasajja mevule, ne basindika Calvin Kanja, ne basindika Tambale Bintu, ne basindika ani ne bavuma. So we don't care. Naye bo bagambe kakagambo. Ne banga tubavumye, just you change the rhythm of the message. Noji twisting about. Kabalumanga amukubye sasikati. Omwana yakoze sound n'agamba nti twagala kubaza foot soldier abakumye poliisi n'ebintu byayo nga tekoze fujjo mama. Kyalumya abanyampi bawulira bafa. Ekyo just a tweet okutwistingamu just message omwana natwistingamu message bwete n'agifuula ekirala. Kyalumya abasajja nakati bakyakyogerako nti kyabalumya ekyo kyokka omwana yakozesa oba yabadde namunna mawulire bafoot soldier mwe bali kuma poliisi n'ebintu byayo ne batayonona batakola fujjo. Kino si kyakuseka. Kana ekiri e Dubai kiruma abantu n'olwakuba tebasobola kibalama. Olaba ne musajja wattu Kaperenawuno yabalumye. Golozo bwe okulinnya ennyonyi nti buli munnyo buli munju mweguli naawe girinnye. Golozo okulinnya ennyonyi mu munnyo naawe girinnye ogende. Amwa emirambire ng'aliwo mu lujja wali ku bijja bye bagenda nga eno gye bayita ennyonyi. Awo bangi bali mu bukadde. Naye omuntu bw'afunanga chance ate njala twawule wakati w'ekirooto n'okusaba. Omuntu baga nti gundi ekirooto kyange bwe kiti njagala kituukiriza ne kituukirira. Teri kirakyo bw'omugamba aba afunye. Kati mmwe bw'obanga n'ennyonyi ya Kaperenawuno yabalumye. Ekigambo nno Kaperenawuno erinnya liriyo Bethlehem eyo bazaala Yesu eyo mu Isirairi ekigambo Kaperenawuno lwakuba mumuyita Kaperenawuno. Kati ne Kaperenawuno ogende Dubai ennaku zaabyo zibalumye. Kati kiki mwagala ekituufu? Mwe musiiba ku nnyonyi muzaalira busitaani bwammwe mu Amerika, Bungereza, Canada, muzaalira busitaani bwammwe buto. Tewali alumwa nno kubanga tumanyi tayimu yammwe egenda kujja. Naye ne Kapero mutwala e Dubai kyabalumye ennyo. No problem. Ate president alumya. Awo tugenda. Kati okumanya ebintu bino byalumya njagala owulire Felix Kulai ono nno emulinya wa Gose. Ono emulinya wa Gonda naye byamulumye. Ono emulinya wa Gonda. Edda twagamba mulinya twabayitanga mulinya wa Gonda awa pick and play. Kati mulinya Gonda pick and play gomba temanyi na mulema ya ulira bino bibye bwatu yabadde wao. Omulaba. Nothing to do. I have to go. Nothing to do. I have to go. Yoyo mulinya Ghost Felix Kulai. Yoyo. Olubuto olumulimye entuumu ya kasasiro lumukulembeddemu naye agamba agenda kuddemosi kalwane. Kamukuddizeyo muwulire enmaye kuliko akayimba saagala kutalinya. Wuuyo. Nothing to do, I have to go. Nothing to do, I have to go. Oyo mulinya wa Ghost. Pick and play, mwita pick and play. Yoyo. I know olubuto lunene luzibu. Omulaba. Kati omwami oyo yagambye bw'ati. Wulira. Yagambye bw'ati. Saagala aseka, temuseka. Tuli mu serious issues, saagala aseka. Yagambye bw'ati. Obwana buli eyo kati buli eyo. Butolina kyotugamba tetwagala kumanya gemu ekyuse. Gemu gyalimu ebukomansi. Game has changed. Gemu y'obwana gyeyogerako.
Kapira Chikibasamba Kesimanyi. Obwana bulina ro. Ekiru die ekitegeezaki. Oba waliwo sente oba tewali bo bukola. Ekiri ene wammwe buli mulimu ziri mmeka facilitation tusayininga buli obwana bujja na mutima. Kakati mwe muyanga. Boyogere ko tutumanyi. Boyogere ko tutumanyi. Vako muntu yasula mu mazzi. Nga talina mpeera ne nadda munasula mu mugga. Nafiirira ggwanga. Vako muntu yasika maiti ya munni n'agizze mubega n'asonga mbere. All right, Mr. Felix Kulaije. Nothing to do. I have to go pick and play. Mwasula mu mazzi mwasula mu mwasikanga mirambo gy'abali gye mwasikanga kwaliko ogwajjajjawo ogwannyoko ogwani because naleta information wantoyina ancestral route mu Uganda. Omusajja omuganda yakulonda okujja mu lutalo lwe Rwanda mu ntale zasooka yakuleta mu Uganda mu maine family naga yogera kitawo tewamwogera. Second, okote kwaliko mirambo gy'abanyi gyali gy'Abaganda. Ekyokubiri, nobody sent you in that bush to cause a war. And Sibaganda who were massacred by you and your group. You understand what I say? Please stop intimidating people. When time comes to leave power, you will leave. Ompulira bulungi? Ensi gye mulimu si yammwe muli bagula nammwe mukimanyi mwajja buzikuwamba mwajja bwekuwamba. When times come people to take over their power, please accept. Nalwana walwanira wanyoko oba kubafa kuliko kita kuliko nekokoyo bonna bafa bali Baganda ate mwalwanira mu Buganda. Ompulya bulungi nnyo. Ensi tatandikidde ku muyisule mwagala muzimbira nga muzimbira kummwe ekyo kikyamu era kikafuwe mulekera okutiisa abaana. Eze mundu mojja tuke kiranga kyesula kufula of the sim out of the war. Kati Consultant mukuru Bosmic Otimu Aze. Kati mwena muleka video akatambudde ku social media Bosmic Otimu ngagamba me I don't want Kyagulanyi to come in northern Uganda because Kyagulanyi he did so me. All right. Fetubeera ne bwino waffe tumanyi bulungi nnyo. Omukulu wa Bosmic Otimu takwatagana alinga mpale za Museveni. Yeyita muyimbi which is okay kubanga kimukakatako kubeera omuyimbi. But omuntu oba trusting yekenyini teyekirizamu kitegeeza nti omuntu oyo mulema. Omukulu ono yava mu kala y'entuufu y'enviiri n'azookya nazifuuka za oba za kala kisimanyi oba za kala kisimanyi nga muyimbi. Kati mu kusooka bwe badde wasali musali yabawadde ssente to cause commotion and chaos. Before nga sindazanya video yemulaji yekyakiri babadde bawadde ssente ye ng'omuntu ajja akole fujja ayogere ebigabo bingi nnyo ebyokutiisatiisa. Mr. Bosmic Otimu, let me tell you one thing. Before I play these videos of yours intimidating Bobi Wine and Nope not to come in the northern part of Uganda, I'm telling you this. We are in the country known as Uganda. We are all Ugandans. We are free to move in each and every part of Uganda freely. First and foremost, you are coming from the northern part of the country. Am I right? Yes. The northern part of Uganda is mostly occupied by the northerners who are black in color, which is okay. But you forgot that the man who confusing you is General Salim Saleh Akandana, who is not a Ugandan, is a Somalian by origin. He came there to overtake each and everything which was meant for you, people from the other part of Uganda. If I may ask, have you ever sat down and asked yourself such question that what happened to the northerners? And who massacred and who killed the people of northern Uganda? And who is exactly Kony? Kony is Museveni. Ansela Kwena is Museveni. You haven't asked yourself such questions.
Now you are shouting around, supporting Museveni and Salim Saleh. The mission as to why Salim Saleh is there to take each and everything which belongs to the Northerners. Right now, as we speak, the Karamajong comrades or the people in Kalamajongs, most of them, they have been killed by Museveni and his family. And all their belongings, they have been taken by Museveni's family, including Salim Saleh. Right now, Museveni has his own agents, which are led by Anita Amongi and Mokula. They are the one now occupying the eastern part of the country, taking orders, killing, ordering who's to kidnap or who's to be killed. Olokechu was killed by Museveni himself. Jacob Olanya was killed by Museveni himself and other comrades. There are some people who have been living in diaspora recently who came to challenge Museveni. But unfortunately, they made a big mistake of meeting Museveni few months back. All died because of due to poison. But you are given money by Salim Saleh to intimidate Bobby and that they shouldn't come in the northern part of Uganda. As who? You are just a mere person, just a single person. But first ask yourself, does Salim Saleh belongs to the northern part of Uganda? Is he among you? You are betraying your fellow northerners because slowly by slowly, now Salim Saleh owns almost 60% of the northern part of Uganda, where you just come out to yap because you are given money. Mr. Bosinko team, I'm here to inform you, go slow. There are so many Ugandans who are suffering right now. They are there situated in South Sudan due to the intimidations and the ongoing kidnaps because of Salim Saleh and Museveni and his family. We and in Bugatti were trying to fight against Museveni, but you are fool at your age. You fail to understand who is killing Ugandans and who is misleading Ugandans and who is misusing the taxpayers' money. You are just here misleading yourself at your age. Mr. Stop your stupidness of IST order. You can't intimidate Robert Kyagulanyi Ssentamu and you can't stop him from going around the country. You don't have that audacity because you just shout for your family and for yourself. You don't represent the Northerners. They are facing a lot of challenges, but you can't even come out to mention or to talk about those challenges. There are ongoing kidnaps, killings, and taking over the properties of the Northerners, but you even can't come out to mention each and everything, but you are just here shouting. This message goes direct to you. Stop your nonsense. If you were drunkard at the time we recorded these videos, Mr. Style Up. Struggle basiru tukoyo basiru bokutusirwa kanzanye mu video muri omusajjo naye before nga tannavayo kwasama basoso mu lutalo lwa nsimbi ndio kenzanye ka video kano luno lutalo mu luwulire bulungi nnyo. Bucha mando za mulamu. Let's get them. Not now. No, I'm thinking him. I'm also a leader. If it is still so, then I will just
For you, no problem. You people take it all. If we are not going to be part of the thing, no problem. You take it all. But not the solo. One family coming to lead us. Never. The most corrupt. The most corrupt. Even the dancer is here. The dancer for his friend. The dancer is here. They can confess. Guys, don't shoot me. Mutanga, we're quite away. Alright, ka video sigenda kamalako. Basoka mukana mu nsimbi Salim Salaziri abawadde ne bakayana ne Buchama ne mulabe n'abayimbi abalala. Kati bamaze omuwaseto musetulinga mu sindika alumbe Kyagulanyi avume. Mr. Bosmic team, eat your money silently and gas silently. Because for us, we are not interested in your nonsense. Bosmic team, eat your money silently and gas silently whenever you are in your house, not in public. I'm repeating this statement. Eat Salim Saleh's money silently and gas silently in your room, alone with your family, not in public. Because people in northern part of the country, they are facing a lot of problems, mainly in Karamoja region, and the eastern part of the country, plus Apa. So eat your money silently and gas silently in your room. Stop your nonsense. There is nobody whom you are going to intimidate. Because you are fool. You even change the color of your hair and you think that you understand. Kati bwe mmala omugamba ekyo bwe buno obugga byeyogedde nabiyinza obutamala oluddakiika entono yeyogedde bw'ati. We don't want Bobby Wine. We don't want Bobby Wine in Agago. We don't want Bobby Wine in Acholi. We don't want Bobby Wine in northern Uganda. We have so many reasons. So many reasons. A lot of reasons. Today I talk with a lot of hunger. Bobby Wine is not welcome in Agago, in Acholi. No. Reason number one, Bobby Wine is only to confuse our people, confusing our youth, misleading our youth, our people. And when you get into problems, you will not see Bobby Wine. You will go alone in police cells. I have evidence. When Bobby Wine still needs you, he is a friend. But once you are in problems, you will not see Bobby Wine. You will not. The best example is here. Boss Miko team is the one who brought People Power Noob in northern Uganda. Boss Miko team is the one who brought Bobby Wine, and we went everywhere in northern Uganda. But you also, what happened to Boss Miko from Gulu? Blood, real blood all over my body. Once you are in problem, you don't see Bobby Wine. But when you are not yet in problem, Bobby Wine is your friend. A boda who supports Bobby Wine, the day you will lose your motorcycle to security, that's the day you will understand that Bobby is wrong. A taxi driver, a driver who supports Bobby Wine, you will not know how bad Bobby Wine is until the day you will lose your vehicle to security. Any Ugandan who supports Bobby Wine now, it is until the day you are seeing yourself being either loved. All right, Mr. Bosmic or team, let me reply to you. First and foremost,
You were an NRM supporter before you joined People Power. I'm here to inform, to remind the public. You were an NRM supporter. At first, you failed to get what you wanted from NRM. You crossed to People Power. Few months later, again you crossed back to NRM and you met Museveni. Then after, you met Salim Saleh. Isn't so? Yeah. So, can you bring the evidence to the public that you are the one who promoted People Power and Bobby Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu in the entire north part of the country? Can you bring the evidence? You don't have the evidence. As you continue lamenting that whoever loses his or her property to the security, that all things are caused by Bobby Wine, you're a fool. Does Bobby Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu owns police? No. Does Robert Kyagulanyi Ssentamu kidnap people in Apa or kills people in Apa? No. It's Museveni's government and his brother Salim Saleh. Let Abiliga, who used to dress like you, where he is right now, he was killed or he was assassinated by Museveni himself and his agents. Was Kyagulanyi responsible for that? Did you come out to condemn the assassination of late the Lion of Mogadishu? Did you? No. Did you come out to condemn the assassination or the way how late Jacob Oulanyah was killed? No. Cecily Ogwal as well. The list keep on going. But right now, you are yapping, talking a lot of nonsense in the public without articulating the issue to the point, because someone will ask you, who is Joseph Kony? You can't answer. Kony is Museveni. Alice Lakwena is Museveni. So we have evidence and each and everything. When you are ready to sell your soul to Museveni, make sure that you are going to be condemned by the public. Because all the atrocities which happened in the northern part of Uganda, no one came out to talk about those issues apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu. The person you trusted more to talk about the northern part of the country, about what happened there, it was this gentleman Norbert Mao. Where is Norbert Mao now? He was Museveni. So who's going to come out to condemn all the atrocities which happened in the northern part of? No one. For you right now who's coming out to yap, you are an empty tin which is kicked by the cat right now, rotating around shouting like nothing. Please, if you eat your money silently and gas silently in your house. Don't come out in the public and start gassing around, because you are not interested in your gassing around. After eating Museveni's money, please die silently, keep quiet, because you have a lot of problems. I'm here to inform you that during the campaigns of 2021, the total of almost 3,000 youths, both girls and boys, they were kidnapped by the Museveni's regime. They were taken to unknown destination. Up now, they are nowhere to be seen. You didn't come out to talk about that issue. Mr. Bossing, a team, please stay where you are and stay cool. Money is just a number. There are so many people who are still looking for money. May God bless you and stay blessed. Video njikomezao mukaba bankume tujja kusinkana ku lunaku lujja kubeera lwa kusatu sawa 2 ebimaliza obintu bibadde mukama bankume tujja kusinkana. Njagala tuso obubaka obwo bumutuukeko, saagala gavumenti nayogedde mu Luganda, njogedde mu Luzungu lwe ninawo lutonotono walutegedde bulungi nnyo. Nze Oluzungu nalusoma ku Luvunula, silusomangako ku Lwogera. Nasoma Luganda. So naye mmanyi obubaka bwange abufunye bulungi nnyo era abutegedde.
So mutegedde bulungi ka video akasusi yasooka kufuna nsimbi era ne bazirwaniramu byamaze zifuna nga ateredde najja ayogere Kasasiro bw'ayogedde naye kirungi nnyo ebaka bufunye bulungi nnyo era butegedde kale muna abaddeko mukama wa 13 tusinkane ku Rockstar Stars ja kuba 2 mweraba mukama akumire bagala nnyo